Onaabuuza nti nkoze ntya edduwa zange Allah okuzaanukula. Ebintu bingi bye mu mirimu gyange tebitambula bulungi n'embeera okutwaliza awamu, kubanga embeera yange nzibu. Nga nsaba nnyo Allah naye mpulira muli nti Allah tannyanukula. Kati nkoze ntya edduwa zange okwanukulwa nsobole okuwulira muli essanyu nti byensabye Allah byanukudde. Oyo muganda wange alina okumanya ebintu bisatu. Ekisooka, Allah yalaganyisa amusaba okumuwa. Aya Qur'ani egamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Abaddu bange bakumbuuzaako ndi wala ndi kumpi, baanukula sibaanukula, bategeeze nti ndi kumpi. Kumpi bwannaba ki n'akunnyonnyola n'agamba nti ujibu da'wata da'i idha da'ani. Nyanukula okusaba kw'omusabi yenna bw'abeera nga ansabye. Ate wa'duhu haqq, endagaano ya Allah ya mazima. Bw'aba yasuubiza yalaganyisa amusaba okumuwa, kitegeeza nti Allah alina okukola ki? Okumwanukula n'okumuwa kyamusabye. Ne aya endala neega nti waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mukama Katonda mmwe n'aga nti munsabe baanukule. Munansaba nja kukola ki? Nja kubaanukula. N'aga nti abo abeekuluntaza ku kunsaba nja kubayingiza omuliro jahannam nga bakakkamu ba wansi baswavu abatasaba. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Baga nti Katonda yetabafaako singa si kumusaba. Amakulu abafaako amukoze eki? Amumusabye. Ekirala kyalina okumanya ti buli yenna amusaba Allah amwanukula. Naye enyanukula gy'amwanukulamu ya mirundi esatu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagitunyonnyola mu hadisi. N'aga nti Nabbi yaga nti omuddu bw'aba asabye Allah Allah amuwa ekimu ku bisatu. Hadisi imma okumuwa kyasabye aw yasrifa lahu min ash-sharri mithlahu, oba osabye emmotoka ne wabaawo ekizibu ekyenkana emmotoka ekibadde kigenda okutuukako Allah n'akiwugula nekitakutuukako, oba kyosabye Allah n'akola ki? N'akikuterekera. Okutereka kutya? Okuterekera n'akifuna mu maaso oba n'akikuwa ku akhira. N'olwekyo kyebula nti Umaru yaga nti inni ahmilu hamma du'a wala ahmilu hamma al-ijaba. Asitula okuwankawanka kw'okusaba naye ate tasitula kuwankawanka kwakwanukula, kuba amanyi nti bw'anaasaba ajja kwanukulwa. N'olwekyo gwe toggwamu ssuubi nti Allah tanyanukula. Wabula Allah nga bwe yasuubiza nti ayanukula abeera amusabye, la budda ateekeddwa okuba nti akwanukula, yakwanukula. Naye gweoyinza okulaba oba tokirabye bulabi, olaba nga atannakwanukula.